omusango muna NUP Mathias Walukaga gwe yawaaba nga wakanya akakiiko ak'ebyokulonda okumuwanduukulula mu lwokaano lw'abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East zikedde ku kkooti enkulu ewozesa emisango gy'engassi omusango guno bwe gubadde gubuulirwa. Walukaga Mathias ne bannamateeka be babaddeyo, oludda lw'akakiiko ak'ebyokulonda lubaddeyo nga lukuliddwamu bannamateeka okubadde Hamid Lugoloobi ne Moses Wettaka, songa ne bannamateeka b'omulonzi eyeemulugunya mu kakiiko ak'ebyokulonda ku buyigirizibwa Walukaga nga ye Lubowa John Kirimiro nabo babaddeyo butereevu. Walukaga ng'ayita mu bannamateeka be abakulembeddwamu Alex Luganda ne Nalukola Luyimbazi basabye kkooti eno ejungulule ensalo y'akakiiko ak'ebyokulonda asobole okuzzibwa mu nsiike y'abavuganya ku kifo ky'omubaka wa Busiro East. Nga tuzze okutandika okuwulira okujulira oba petition Honorable Mathias Walukaga gye yateekayo mu kkooti ennaku nga 3 emabega nga tuwakanya ensalawo y'Electoral Commission okumujja ku kakonge. Ono alaze nga bw'alina empapula ezimusaanyiza okwesimbawo ku kifo ky'omubaka wa Paalamenti ng'era eky'okumuwanduukulula agamba nti akakiiko ak'ebyokulonda kaakola nsobi. Omulamuzi wa kkooti eno Simon Peter Kinobe asinzidde wano n'alagira enjuyi zonna okuteekamu empoza zaazo mu buwandiike ng'era wano aziwadde ennaku 5 okuva leero okulaba nga buli ludda lutaddemu mu buwandiike buli kimu kye lwetaaga kkooti etunuulira okusooka nga tennaba kuwa nsala. Kkooti n'esaba Electoral Commission ne Mwami Lubowa ng'ebawadde olunaku lumu bateekemu empoza yaabwe oba okuddamu ku petition ya Honorable Walukaga. Naffe ku lunaku oluddako lwe lujja okubeera olwokuna tuteekemu okuwumbawumba kwaffe ne rejoinder singa ebeerawo. Okuwumbawumba nti nsonga ki ze twagala kkooti esalewo eggoye era mateeka ki ge tusinziddeko okugisaba ekyo. Olunaku oluddako lwe lujja okuba olwokutaano kkooti eragidde Electoral Commission ne Mwami Lubowa be twawaabidde nabo bateekemu okuwumbawumba kwabwe. So wiiki ejja nga 22 Monday. Ku Monday kkooti lwejja okuba nga etuwa ensalawo yaayo. Naye tutegeezezza nti tujja kwetaaga kujja wano ku kkooti enkulu tujja gifuna ku IKMIS oba ku email zaffe. Omulamuzi Simon Peter Kinobe bw'atyo ng'amaze okuwulira enjuyi zonna ataddewo olwanga 22 omwezi guno okuweerako ensala ye okuyita ku email. You will have your ruling or judgment on the 22nd. Oluvannyuma lwa kkooti twogeddeko ne bannamateeka ba Walukaga okubadde Alex Luganda ne Elias Luyimbazi ng'era bano balaze essuubi nti omuntu waabwe agenda kufuna obwenkanya bw'ayaayaanira. Kyali bavumu kubanga Honorable Mathias Walukaga akyalina certificate eva mu National Council of Higher Education ekakasa nti obuyigiriza obwetaagisa okwesimbawo abulina. Ate ekitongole kirina obuvunaanyizibwa obwo ye National Council of Higher Education ne UNEB ezamumakinga. Yenga lwaki tweraliikirira nga twaleeta ensonga zonna ennywevu mu buwandiike ne tuziteeka mu kkooti. Tusuubira nti omulamuzi oyo ajja kukola bwenkanya. Ng'era kaakano bw'abadde akoze bw'atandise okuwulira ensonga yaffe mu bwangu. Ekyo nakyo tukijaguze. Omanyi abantu b'ensi eno baagala nnyo okutereka essanyu lyabwe mbu banaajaguza oluvannyuma. Walukaga Mathias ayongedde okukinoganya nga bwe yasoma ebitabo bye ng'era yeebazizza bannamateeka be olw'omulimu gwe bakola. Nze kye nnina okukola kwe kubawa ebiragiro nti tukole kino tuddeko kino ebikwatagana n'amateeka be bali competent mu ebyo. Nze kati tulinda ennaku z'omwezi 22 tulinda ruling yetusuubira nti nno Mukama agenda gisaamu omukisa era tubeere bawanguzi. Annette Nakaibaale yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.